agambye nti kiyitibwa hijja qasdu makka, kwe kugenda wa makka. Ekibuuzo wano kye twebuuza nze naawe, lwaki makka? Sheikh, lwaki tugenda makka? Sheikh Siraj, lwaki tugenda makka? Agambye nti qasdu makka, kwe kugenda wa makka litaabudi lillah, kusinza Allah subhanahu wa ta'ala biadai lmanasik, nga tukola emikolo egimanyikiddwa. Lwaki qasdu makka? Lwaki tugenda makka? Olwokuba nti wewali ennyumba ya Allah. Waliwo alina ansi yawukana ku ekyo? Esewo Allah yatumensioningira okugenda. Sebo inayo ansa yonna. Lwaki makka? Ekikulu kyenjagala tujje mu kino nti bwe kibanga bifo bya bitiibwa mu Busiraamu, tulina ebifo by'ebitiibwa bingi bisukka mu kimu, kkiriza obagaana. Eno masjidi we tuli, masjidi ya kitiibwa, sinzizo, masjidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna almasajida lillah, mizikiti jani ja Allah. Muzikiti ngogwe ekibuli mathalan, twale bali tugenda ku muzikiti ngogwe Kampala mukadde, tumuje tugende kiseera kya kulamaga mathalan. Twali badde tugende e Madina, yaligambye nti qasdu as-Saudiya, nti kwe kugende Saudi Arabia. Sisi e Madina tewali hijja, qawlan wahida. Sheikh Siraj, sebo gwo mukube mmanyi abaali bagenzeeko e Makka mu mikolo gya hijja, kuba tuyinza okuba twali tugenzeeyo ku nsonga endala, naye okugenda e Makka mu mikolo gya hijja. E Madina tewali hijja. Sheikh agambye qasdu Makka, kugenda Makka. Lwaki Makka? Lwaki si Madina? Dar al-Hijra, Omubaka sallallahu alayhi wa sallam gye yasengukira sallallahu alayhi wa sallam, nga Makka emulemi, Makka yamwegaana n'asengukira eyo. Okiraba oluganda ng'oggyeko ekyo, Makka eyo haramaha Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, Omubaka wa Allah yagifuula okuba eyaki, ey'emizizo. Makka omuzikiti gwayo nayo gulina hurma, gulina emizizo. Okiraba oluganda. Madina eyo muddu wa Allah kitundu kirungi nnyo. Gwe badde okimanyi nti amalu ahli al-Madina, ekikolwa ky'abantu b'e Madina, ihda mazadiru tashri'a, kyekimu ku bintu bye tujjamu eddiini yaffe. Kategerekese ebikolwa by'abantu b'e Madina, okiraba byebimu ku mazadiru tashri'a al-Islami, nti bwe tusanga ekikolwa nga abantu b'e Madina bakikola, kyekimu ku biraga nti ekikolwa ekyo kya mu ddiini. Singa tugenda mu Qur'ani tunoonya, tugenda mu sunna etubulwa, tugenda mu mazadiru tashri'a, tulina tutuuka netugamba nti amalu ahli al-Madina ala haza, abantu b'e Madina batyo bakola. Kikulu nnyo mu Busiraamu, bujulizi obuvaayo nti ekyo kya mu Busiraamu kuba abantu b'e Madina bakola ki. Kati Madina si kintu kya kusaaga. Omubaka sallallahu alayhi wa sallama gye yaziikibwa e Madina, Omubaka sallallahu alayhi wa sallama yatugamba nti ma baina baitu wa mimbari rawdatu min riyadil janna, wakati w'ekisulo kyange, kisenge kyange ne mimbari rawdatu min riyadil janna, ekyo kifo mu bifo byaki bya mujjana, kiri Madina. Lwaki bwe tuba tukola hijja, lwaki situgenda Madina? waliyo ne al-Masjid al-Aqsa, al-Masjid al-Aqsa e Bait al-Maqdis e Palestine. Ekyo nakyo kifo kya bbeeyi, si bwe kiri Sheikh. Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-Masjid al-Harami ila al-Masjid al-Aqsa, yagamba atya Allah alladhi barakna
hawlahu okategedde sheikh yani ogwo muzikiti ogutudde ogwa Masjid al-Aqsa ardu mubaraka kifo kya mikisa lwaki situgenda Baitul Maqdis lwaki situgenda ku al-Masjid al-Aqsa